Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira tanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna eyembeera gy'olaba eri mu district ey'e Busia ku border ey'eggwanga erya Uganda wamu n'eggwanga erya Kenya. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero nga program bweri era enteekateeka yonna bweri abwatyo bwagenda maaso n'okubeera nga ate atalaaga eggwanga olunaku olwaleero ali Busia era nga Busia district yagiwadde lunaku lwayo lwokka nga olunaku olwajjo yabadde Tororo kakati n'olunaku olwaleero ali Busia wabula akedde kusannyalaza kitundu oluvannyuma lw'okuba nti abantu baategedde kiro nti omukulu mwe yasuze mu bitundu by'e Busia teyavudde Tororo oba teyavudde Mbale oba ewalala wonna nti agenda kukeera bukeeza ajje Busia wabula wuliriza bulungi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga sinnakuwa byayogedde mu press conference njagala kusooka kuyisaayisa bino bitegeere olunaku olwaleero akoze akabbadi abasajja b'ebyokwerinda ke bayinza okuba nga tebajja kusobola kukategeera atya bwe yavudde Tororo olunaku olwajjo n'ayolekera Busia jjukira Busia abadde alina kubeerayo olunaku lwaleero kye yakoze yagenzeeyo kiro era nga gye yasuze mu hoteli eyo gy'olaba abantu kasita baategedde mu bwedda buli ategeera nti yasuze wano ng'abuusa munne nga beekubira amasimu ne beesomba ennamba y'abantu namungi w'omuntu yasuze yeetoolodde hoteli eyo nga basuze bakuuma mukulembeze waabwe era nga baagala bakakase nti akedde ali fiiti obudde bugenza okukya ku makya ng'abantu bagyetoolodde nga bw'obalabaawo abasinga obungi tebaasuzeewo waliwo ennamba y'abantu abaasuzeewo ate nga bawerera ddala nga basuze bagyetoolodde nga bagamba nti bo bali mu kumuwa security kyokka bugenza okukeera ku makya abataasobodde kusulawo bo ne bagamba kati katukeerewo era ku makya g'olunaku olwaleero embeera bw'etyo bw'ebadde nakugambye byonna ngenda bikulaga bw'afulumyeko n'ayimirirako ku balukoni waggulu abantu ne baffe essanyu era naye takoze ensobi n'agenda maaso n'okuba nga abawuubirako nga bw'ogenda okulaba mu katambi bino bibadde mu disitulikiti y'e Busia era nga bikyagenda maaso wabula oluvannyuma lw'okuba nti abasajja b'ebyokwerinda yabateze akatego n'asula e Busia mu ttawuni mwennyini kakati ate nga wagenda okuvaawo agende ku venue wagenda okubeera ng'ayogerera era nga abadde tannasimbula asoose kukola kye bayita press conference briefly n'abaako bya briefinga n'ayogerako ne bannayuganda ku nsonga ez'enjawulo nga bw'ogenda okuwulira mu katambi wabula nsaba okkirize tujjewo akalango kamu kokka nga bulijjo tubeere nga tweyongerayo n'ensonga eno awatali kututataaganya njagala nkulaga engeri gy'abawuubiddeko ng'ali ku balukoni abantu ne baffe essanyu ate ogenda kuwulira ne byayogedde tusobole okuba nga tweyongerayo n'ensonga endala z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, kakati njagala kubanga nkutwalako e Busia otegeere butya omukulembeze bw'asobodde okuba ng'asannyalaza ekitundu nkugambye ayimiridde ku balukoni nga olaba ekifaananyi ekyo lwaki sikulaga katambi sooka obirabe tubeere ng'ate tweyongera ngenda kuwa ne byayogedde mu press conference nabyo ogenda kuba ng'obitegeera labayo
Yes, kakati embeera bwetyo bwebadde ku hotel His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu we yasuze naye nkugambye talina muntu gwe abasinga obungi baategedde butegeezi nti wano we yasuze ne bagamba katugisaleko era ne batandika okukubira bannaabwe then ku makya n'abataasobodde kusulawo ne baba nga bakeddewo bukeezi. Kakati njagala kulaga bw'avadde awo asoose n'akola ku kye bayita press conference n'abaako byayogerako eri bannamawulire era n'abamu ku bakulembeze mu kitundu nabo babaddewo nabyo biwulirize ate nze mbere nga nkwongerayo oli ku mukutu gwa Redison TV bino nabyo biwulirize tubeere nga tutambula. Vincent Egesa nze omubaka wa Parliament Samebugwe North olukungana olukulu gye lugenda okubeera mu North nze flag bearer mwebale. My name is Akelo Panis Mary and I'm government MP flag bearer for NUP in Busia district. As a district, we are very humbled to have our president visiting us, and we also want to appreciate Sofada Police for the harmonization that we've had. We are just hopeful that we shall align by it and have a successful campaign throughout the district. Thank you. Amanya Mbatuku Muhammad naze alina flaga ya NUP obwa meya Busia municipality era president Kisuubiza yali ngenda kubeera ya mulembe abatali abantu waliwo obuzibu bwonna kubanga ekitabo kakola ekiringa abantu era nekiri ebweru abantu bakuso njagala bakukasa bannamawulire mwenna Busia stand efutta obumuli obwopposition western division so okakasa mukama wange tugenda kukola ng'ekisoboka tusobole okulaba nga obuwanguzi tubutwala Busia municipality wamuli Busia district. Mpozi nga sinaba kwaniriza bibuzo ebitonotono kuba gye muli muzikirize nebaze y'amaanyi ey'ensuso abantu b'e Busia. Twazze wano very silently naye batulabeko babiri basatu twagenza okwekanga nga wano wonna bajjudde abantu basuzeewo nga beetolodde hoteri eno nga batukuuma tukisimanye omukwano ogwo era ne kati tukedde ku makya nga beetolodde ge maloboozi n'obuyogaano bwemuwulira eyo. Tubebaza nnyo abantu b'e Busia mwebali kutwagala mwebale nakuuma mpisa nakuuma mirembe wadde muli bangi nnyo bwe mutyo buli kye mukola mukikola nga muli calm nga muli disciplined naye nga mutulaga okwagala mwebale nnyo mwebalire ddala twesunze okumala olunaku olungi nammwe. So we take some questions. Yes, President Patrick Senyonyi NT. Njagala otubulireko ku by'oggyeemu ebiri positive mu kuyisa mu makubo ago ag'ebbali. Mwebale nnyo ssebo ndowooza kanzire mu kibuuzo kimu kifule conversation. Of course kitukola bubi okutuyisa mu makubo agapanya. Kitegeeza nti bwe twanditambulidde eddakiika 10 tumaliriza tutambuliddewo essaawa namba. Twanditambulidde eddakiika 20 oba 3 tumala essaawa 2 oba 3. Nekitukola bubi nekituliira obudde era mulabye ebiseera bingi nga twemulugunya olw'okutuuka poliisi negala amakubo amakulu netwetoloola netutuuka leeti naye tuba twakatuuka ku rallies ate nebajjako ebyuma byaffe ne bagamba obudde buweddeyo. So ekyo kibadde kitukola bubi naye ate twagala nnyo okutunuulira ku positive side oba ekirungi ekiba kivudde mu kintu kitulaze kyongedde otulaga embeera y'Abannayuganda gye balimu. Tubeera live kumpewo era nkakasa abantu abatulaba balaba bye twogerako embeera y'amakubo era nekyongera n'otuwa ebbanja okugatereeza si makubo bokka obwavu obungi ennyo oba oyise ku main road oyinza okutalaba mbeera z'abantu bayitamu naye amasomero agali obubi abaana basomera mu miti obwavu buli mu bantu amalwaliro n'embeera eyeetaaga okutongera so kituyambye okulaba obulwadde bwe buli tusobozese okusala amagezi amatuufu n'okola pulaani entuufu olw'eggwanga yaffe mu Uganda empya. Gyo ku bigambo byebasuuse okwogera ennakwogera sawundi wagambye yabadde mubi stage yabadde mbi nogamba wagambye kiva kubanza akasente katono nga kiviira ddala byapa omwami nobatuma okwogera okutangaza ku bigambo ebyo tubuulira is it likely to get any worse or is it likely to get any better with the efforts if at all there are any things? Yes, ekibuuzo ekyo nja kyanukula naye nja kuwa ne sekretary general waffe omukusa naye akitaanye. Yes,
nakyogedeko nagongera nga kasawundi katini kabi ne ka stage tuzinzimba na biti era bw'oba owulira eddoboozi lyange lyasaakaddemu lwakuba nze neesanze nga nalikola naye nalyo lyasaakaddemu olw'embeera gye tuyitamu. Embeera eyo amazima amatuufu eriwo okubanga tetulina ssente zetukozesa. Mu mateeka twali tulisivinga ssente ng'ekibiina ky'ebyobufuzi naye mujjukira mwami Norbert Mao bwe yakozesebwa gavumenti okumakinga sure tutuuka mu kalulu kano nga tetulina ssente nga tetulina n'amafuta. Twebaza nnyo abatuyambyeko okutuvujjirira okubanga tukyatambula, naye era mu bugubi obwo twesanga nga tukozesa awamu mu kalakasa tusobole okutuusa obubaka ku bantu. Yes, kivudde lwa mbeera gye tulimu nti mwami Norbert Mao ng'akozesa olukujjukujju baasala amagezi ne batusalako ssente zitulina okuba nga tufuna okuva mu palamenti mu mateeka zetubadde nga tufuna. Era ne ttiimu yaffe y'abannamateeka bwe yasala entoto zonna ne tukola n'okusalawo konna konna ne tugamba okay, luli iPod yali NGO nga tebalifudde etteeka bali bateeka okay, kati kikutegeeza nti ffe abali mu NCF tuli automatically mu iPod. Naye era mwami Norbert Mao mu bumenyi bw'amateeka ne bamakinga sure lazima NUP tebeera na ssente mu kalulu kano. So ye embeera lwaki tuyita mu bugubi obwo, ne twebaza Katonda yakozeseza abantu be okutuyamba okusigala nga tukyatambula era tubakakasa tujagenda maaso nga tutambula. Esi wandiyagadde okwongera okujjanja ku nsonga yes. Oh, they wanted me to read the link. Yes, kakati eyo yebadde ka brief akabadde abriefinga bannankyukakyuka naddala abawangalira mu bitundu eby'Ebusia ayogeddeko nabo ku nsonga ez'enjawulo kakati n'ensalawo mbeere ng'ate mbikutuusaako naye nga bwe nkugambye nti ngenda kulaga paati zonna era kakati njagala olabe ekibaddewo. Abantu b'e Busia baakedde dda okubeera nga bamulinda okulaba nga embeera etambulira ddala bubayasaana nnyo. Kakati kanzije nkulaga embeera nga bweri we twogerera mu kadde kano tubeere nga nabyo tubikulaga, then oluvannyuma ogenda ku pages eziri official ezitambula n'omukulembeze ogenda kufuna live streams naye nga sinakutwala eyo. Sooka olabe bino ate nze gye mbere nga nkwongerayo. Sooka olabe ebbugumu eriri e Busia. Jjukira wano ku nsalosalo eya Uganda ne Kenya. Laba bakakasa nti wano wetuli Jasiki hoteri wetwasuze, kino kiri bweru we yasuze. Jasiki njagadde kuwako kasampo wano twasuzeewo busuzi. Abadde awo waggulu ka vidiyo nja kukaba naye ababadde live bakabateereddeko. Twasuze wakati mu Busia, twasuze wakati mu Busia ekintu kye bataategedde nti tugenda kusulamu. Twagivumbiseemu ekiro nga tebayinza na kumanya ndi mutujja. Babadde bamanyi tuddayo Mbale kusula oba tugenda kusula mu Tororo nga bategese nga waliwo bagenda okutuyisa. Ayayayaya pulezidenti awo mwatulabe twaluddewo awo nga tupaakinze ku kkubo ne babala zigaapu okumaliriza ne tugiyingiza mu kibuga ekiro. Twagiyingiza mu kibuga oli ku map media. So olunaku olwaleero twasuze wano. Olunaku olwaleero twasuze wano. Omukulembeze we yasuze ate nga tugenda kweyongerayo.
abatulaba ku map media eyo warm up bwe tuba tutandika tubawamu warm up so warm up yeyo abatulaba ku map media embeera eyo warm up tetutera kujja ffe tetutera kujja tusobera tutera ne tuleka abaana baffe ne batandika then ffe ne tujja oluvannyuma naye I've been forced okulaba nti ndabika mugamba mutya kati olwayo mwalusazeewo kuluwummula olwayo public holiday Uganda empya busi egamba etya owulidde otya nga abakubira ku kajambo wali oba boosi akugoba akugobe uli kale mumulabye president ali waggulu awo mugamba mutya ate mwenammwe mwagadde okukisussa abebuusiya mukiziri NRM eriruddawa wano kati muzaala naye kambabuulire faibu eno gye tuyina gye mugenda okukozesa ne mu protest vote byonna mubikole ne bwe mumala okutiikinga akalulu mukakuume tugenda kabanja zino 99 tezisobola polisi batono nnyo amagye batono bwe kiri akange katono nnyo Kasita Kyagulanyi ayitamu akange kali akafu ka Justy kali kaala bwala kyobola nti siri eri mu constituency ndi wano mmala kukiggusa kale so musibe Roni angambye ali wana